Mr. Soza ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Mr. Soza nkwebaza okutuyambako okwezuula n'okumanya biki bye twagala n'okumanya ebigendererwa. Kaakati amannyo tugaleke. Abakatuliki Mukama waffe yeebazibwe, n'abalokole, abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mr. Suzy, nze nvuddeyo ku eno story ya sister erwanyiza olwaleero. Ekibuuzibuuzi kya sister kyali si story ku nsonga z'abafamily. Ewaffe twakula tuli banaku, nze nakula na jjajja wange. Jjajja wange yazaala omwana omu ye taata wange, ogwo bw'ati omu. Kati taata yagenda n'abaako ensi gy'agendako mu Africa. N'abeerayo ebbanga ddene nnyo era nze n'okumumanya nali simumanyi. Kati mulabye nkuze mu bifaananyi. Naye yagenda n'atuleka kubanga waliwo sister wange anzirako ne brother wange. Bo baasooka ne babeerako ne bamaama baabwe. Naye nze nali sirina, maama yandekawo nga ndi wa myezi 3 n'andekera jjajja oyo. Naye okulaba nga njagala nnyo jjajja, mwagala nnyo jjajja wange. Naye lwakuba munaye omuntu bw'akula akyuka n'otuula n'owebuuza Mukama Katonda, mazima ddala kiki? Nze nakuweereza message eno waggulu. Paul nali wa kukaaba, ndowooza nali wa kukaaba naye bwe natuula wansi ne nzija mpuliririza okusomesebwa kwe tubadde nakwo ku Sozimmo Channel. Ne ngamba bannange, nga yatusaasira n'atuleetera Sozimmo wano. Fenga nze nali nkaaba. Nze nali nkaaba. Naye okuva lwe nalwaninga ku channel eno bannange, simanyi na kumanya entambuliza ekyeyo. Era bwe nzira e Uganda simanyi na kumanya nnyina ogulabo ssemalabo gy'oli nja kukunoonya ne bw'onaabeerawa. Otukozeemu omulimu ogutagambika bannange. Nze banaye wasevinga amaziga gange, nze nawolomanga bannaaye. Naye bwe nabeerawo nenkula n'ensoma siniya 4 ne ngimaliriza. Saakola bulungi era fees zaali teziriiwo. Ne mbeerawo ne ngendako mu kiyembe ne njiga ekyalaani, eyo gye nalabira ne maama wange. Naye olwamula namulako wiikisi 2 n'afa. Kwegamba naye bityo n'ebeerawo ate nga mbeera ne taata wange omuto. Eyo naye sitoole yaayo. Bannange abawala bw'ozaala omwana tufube nnyo okulaba nga tetuleka baana mu baŋŋanda zaffe. Bannange ab'eŋŋanda lwe ndiwa story ye Mr. Sozi nja kufuna maanyi neeyambeyambe nzije. Naye kati nayo sikyagikaabira kubanga mpulidde bingi kuno. Kale kwegamba obulamu bujjudde essanyu, nsambagala bwe nti tumanyi na kumanya. Naye okuddako emabega 2021 nga nfuna ekiteeso, olwo taata yali yagulayo obupoloti 2 bwali 3. Akamu nja kujja mbabuulire butya bwe kaagenda nga simanyi kuba nze mukulu mu taata wange ne maama wange, ate ne maama wange yanzaala omu. Kati yanzaala omu ndi bwe nti kati babo baganda bange wa taata nnyinayo anzirako omuwala n'omulenzi. N'omuwala omulala era gwe yazaalamu eyo ensi gy'abeeramu ne bamuleeta e Uganda. Naye Mr. Sozi mbonyeebonye n'abaana, mbonyeebonye ne baganda bange. Omanyi okuba ng'ozannya paati y'omuzadde gye yandizannye n'owulira ng'oyagala ogwa omuntu mu bulago omutugo olw'ebyekisiru by'akola nga tolina kyakkola. Naye nga nzija ku kyeyo 2022 ng'atandika awo January. Aŋŋamba olwo nga jjajja ali mu muzigo myaka 7, ali mu muzigo nga nswala okufa. Ate nga ne wendi embeera si nnungi nga bwe nkugambye ab'eŋŋanda zaffe simanyi na kumanyi. Nga nzija aŋŋamba kanzimbe enju mu poloti eno taata
teyagula. Nali nzize nga njagala kugula poloti nzimbe mulinga naye ate Abaganda bange nja kuba mbagobye nga ninga eyeezimbidde enju. Kanzimbe mu poloti eno eya taata ne musaba n'enzimbamu era sirina kye njagaza. Just yawaka yakubeera mu si yange. Naye nze Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda oba oyagala dressing mirror, obumeeza, wardrobe wano webiri section yabyo nga bw'obiraba biri wano. Ono bwe bumeeza bwe ngenda okuwa omuntu agula ebintu ebisatu. Ogula ebisatu kana akameeza bwonna bw'olaba olondako nkuwa ka bwereere. Bubuno bwonna emmeeza mulimu wardrobe, mulimu TV stand, eno fiber eriko ey'abasatu, ey'ababiri n'entono bbiri. Tukuteeramu ne buno side pillows. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabaali Memorial School. Abasomesa baayo balungi, abaana be batendese, bekira waggulu nnyo. Mbabaali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic, ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabaali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 536 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabaali Memorial School. Mbabaali y'essomero yange, Mbabaali Memorial y'essomero yawala. bwe natuuka okuzimba nze jjajja wange mmumanyi ye muntu asobola okubeera n'empuuta mu ntamu n'alaba ow'ennyama ng'ayitawo n'amulagiriza muntu wa bibiina kwegamba omanyi wali baddeko n'omuntu ng'ayonoona nnyo kasita aba ng'alinamu akasente ng'ayonoona nnyo kati nga nzijja najja mu January mu Kokutana awo nga bankubira bannaye mulwadde baali bamugemye zino empisiso za COVID nga mulwadde kati nga mpeereza ssente gyali $3. Olwo landiroodi atubanja omuzigo nno gwa rooms 2 kisengera ddiiro naye ng'atubanja emyaka 2. Sijaga nti taata wange olumu teyafangayo naye omuntu gwe yaweerezanga ssente yali omukyamu ng'ayonoona nnyo kwegamba ng'ayonoona nnyo kati nga mpeereza $3 nga mugamba 2 gago balamu ali eri waffe mu kyalo e Masaka nga mugamba 2 gago 10 lino liwe ku landiroodi tugiregire ku busente tugende nga tukuŋŋaanya mpola ezo teyazimuwa. Olwo neerabidde okunnyonnyola taata wange yampaako akakadde mu 2019 n'aŋŋamba njagala ogula amataffaali olwo ng'alina ekirowoozo ky'okuzimba naye nga gwaweereza ssente azimba gw'atannafuna nga bwe nkugambye baamuzaala omu kati nga jjajja ngamba akakadde ssente ezo togenda gula amataffaali gabeere awo goonooneke gazimbemu emisota biki zimpe nziteeke mu kibiina muntu wa bibiina ng'akola ki ng'azissa mu bibiina minisita Soza akakadde kaafa n'entabuka ate nga bw'omanyi abantu b'e Masaka eyo ne bw'oyogera ekigambo eki asobola okuyimiriza ekyalo kyonna n'akinnyonnyola ng'omwana bwe yamuvumye era biki eyo nga nvaayo nga nninnya olwo omusajja namulimbadde amataffaali nagagula kyokka tegaliiwo n'akapoloti akookusatu akaliwo nga ke yali aguze dadi yakatunda ate nze nga bamanyi nkolagana nnyo ne jjajja of course baali bamanyi nti mwenkiri maama ngenda okurealizinga nga kapoloti sekaliiwo yakatunda negamba bannange kati onnyonnyola otya abantu nti tewabibaddemu nga bakimanyi mu linnya mu kimu bwe namugambako yanyiiga n'anyiiga nnyo ate bannange oba abantu abakulu baabaaki bw'oyogera ku nsobi anyiiga nnyo
n'atalowooza kiggo ky'oyitamu. Banange mbabuulira abantu abali e Uganda balowooza ssente tukuŋŋaanya ku street bwe tuti. Omanyi okuba ng'agenze ku muti n'onoga bwe balowooza, naye bane ssente y'ekyeyeemenya. Ssente y'ekyeyeemenya. Kati bwe natuuka eno nga nkola olwo ssente za landlord yazimuwa, ssente zeetumye ziri mu myaka 2 n'ejja covid ng'ogigasseeko olwo ne taata takyaweereza ssente. Bane eddakiika zigenda. Kati nga muwa ssente. Awo mu Gwekumi nga mpeereza waliwo omukwano gwange muvubuka. Kati ye jjajja bwe namugamba ekirala kye neerabidde jjajja ayagala nnyo ettawuni. Manyi zino kaloolizi zibeerawo mu Ndeebaawo, tayagala kuva mu kibuga. Kati ate kapuloti taata ke twali tugambye tuzimbemu keesuddeko n'ettawuni ndowooza mitaazi nga 1000 okuva ne mu kibuga. Ye ayagala kubeera mu kibuga wakati. Maama bwe twagamba okuzimba eyo ng'anyiiga aganze waliwo ne kasooli wange siri ready okutemawo bintu byange kati. Nga tumugumiikiriza nga mpeereza ssente, ng'ayiwa amatafaali naweereza miliyoni zaali 7. Nkwata emitwalo 74 nga ngimuwa. Bwe nagimuwa ng'agamba emitwalo 74 nga njagala atwale kaana. Jjukira talina gw'alabirira, talina gw'aweerera. Ewaka waliwo kaana ka sisita kange, ate akaana ka sisita kange ne taata ye yali akaweerera. Kati ng'agamba nga nkwata emitwalo 74 nga ngimuwa. Namugamba waliyo abantu abambeererawo mu kyalo eriko yandikayokko nga bwe nkugambye nali siina maama. Bakojja be bambeererawo baalinga bayizi bano abayizi abayigga ensolo. Kati nga bwe bagenda ne bayigga ng'ate nze yaŋŋamba omuntu bw'aba si musiraamu ng'asaze ennyama tolya. Musiraamu talya nnyama gye basaze eyo nga si musiraamu nti ye olwo nsoma bbebi ndi muto. Kyokka omwana omuto ky'omukola akijjukira. Nga nkwata nga mugamba buli omu agende nga muwayo omutwalo baali abantu 4. Nazo teyazibawa. N'emitwalo 3 gye nali ŋŋambye awo omukazi w'ennyumba nazo teyazimuwa. We nakuba essimu ne mubuuza ssente. Olwo mbuuzizza eri gye baali balina okuwa ssente baŋŋambye tazibawanga. Azituulidde yaziteeka mu kibiina. Ekibiina natabuka. N'ayomba nnyo nze nnyina ebizibu byange ne mubuuza ebizibu ki? Ebizibu ki? Azini ebizibu ki by'omala? Maama n'anyiiga. Kati bwe baagendayo bali ab'emitwalo 4 nga mbagambye mugende yabawe ssente zammwe. Bwe bavaawo yabagamba nga nziba baazikoledde ki? Sitatimenti eyo yannuma. Tajjukira na kujjukira nti yandikawo ko abantu abo ne bambeererawo. Nga bagenda ne bayigga ennyama yaabwe ne bakugulira akawuuta ka mudeeke. Masaka tubuyita bumudeeke. N'okalya wekka nga tebakkiriza nabo abaana baabwe kakwatako. Kantu ka mwana, akadeeke ka mwana temukalya ye talya nnyama. Mu nnyumba ey'ani gy'oleetamu olugezigezi gw'otawadde yadde 10. Naye tabijjukira ebyo. Kati nga nyinawo mukwano gwange kuba mumanyi jjajja wange ku ssente zimutabula. Kati mukwano gwange muvubuka nga mukwasa mugamba nnyamba onzimbire enju eyo. Nnyabo yali agaanye ogiyingira. Yagamba ziyi lwaki tebampeereza akakadde? Banange abantu abali mu kyalo, abantu abali e Uganda ssente tetunoge, ssente tetuyoolanjoole ku street. Jjajja wange tasiima. Recently wano naye bwe natunula bwe nawuliriza ebintu byonna by'ozootubuulirira amaziga ne ngasangula saakaaba. Ne ŋŋamba bannange ekyaleeta ssozi mu bulamu bwange nga kikulu kati singa wano njasama. Namuweereza emitwalo gyali 10 just kuba ennyumba baagizimba neggwa abantu ne bamwegayirira n'agiyingira ng'ate n'abamusemberedde bamusunga busunzi. Bamusunga n'ayingira n'abeeramu. Kati ne ŋŋamba bamuteereko kasola aleme kubeera mu nzikiza. Imagine nze nkyali muwala muto siyina mwana yadde. Naye future yange ngirowooleza kubanga kati natandise okubaako bye nneekolera. Naye nga ndowooleza nnyo jjajja wange njagala abeere bulungi. Naye jjajja wange
asuubira okukwata emitwalo 7, 5, 6 olimuwe nga terina kye ligenda kukola just gage gabeereko awo bw'atumya ku nnyama bw'atumya ku ki si ye mulamu ali awo ne bw'omuweereza ssente mmeka n'omugamba genda mu ddwaliro agenda agula Panado ezisigadde azikozesa musiraamu tanywa mwenge naye agenda agula Panado yeekuba enjawulo ku bulamu bwe. Kati twava mu mbeerera ne ngamba ebbanga lyensigaze eno sigenda kuddamu munyigo okuggyako sindika obusinti akasente akanaamuyambanga. Namuweereza emitwalo gyali 10 kubanga nali nguze sola bamuteereyo sola biki abeere ng'ayakaleme kubeera mu nzikiza. Naye bwe yatuuka n'agamba ssente zo muŋŋambire njagala kwogera naye kati ne nfuna wano akasente ne mukubira namugamba kati yali ambuuza nga bw'omanyi olulondo weekerezo baaba kati mugamba ebisoko biveeko naawe sooka ombuli ekyo wabadde oŋŋamba kyotabagambye bali agamba ye ng'ontwala sipiidi aŋŋamba zino ssente mbadde nsaba onnyongereko namuga ate ze nkuweerezza jjukira tasasula waasula talina kyakola ate nga omusisi wa sumbuusa naye buli kadde aba ayagala mumwongere kapito mu bizinensi eyo gy'akola bizinensi eyiye tebaamu magoba ebeera mu kufiirizibwa buli kadde ne bw'okwata emitwalo 5 n'ogamuwa n'omugaa paakingi eŋŋano biki butto buli kimu kyonna ky'oyagala ajja kuyizaawo emyezi agambe siyina kapito. Banaye eddakiika ziwanvuye Mr. Suzy naye kaakati twanyiigagana n'agamba mikwano gyange yamboggolera atya biki naye nga namugamba sooka oveemu ebyo ŋŋamba ky'obadde oŋŋamba ndabe kiki ekigaanye olwo ng'ayagala ssente endala namuga ate ze nkuweerezza ne mugamba naye siyinaawo ssente kati njagala ennyumba eyo bagikube pulasita mu January lwe nsuubira okuweereza ssente maama era gaali gasigaddewo 10 eryali lisigaddewo nali ngambye mukwano gwange ayiweko amataffaali ne mugamba limuwe naye nga abantu abali e Uganda batusaasire Mr. Suzy ekyo ekibooziboozi kyange abantu baffe tebasiima naye nga tuyita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo okulaba nga tubaako bye tukola bannange tukola. Mr. Suzy weebale byonna by'otukolera beera bulungi olwayo emyezi mitono nkunoonya nzija ojja kumpulira nnyina ogulabo ssemalabo ombeereddewo nnyo ntambuliza ekyeyo nze kyaneno nagigwako ku story ya sister Irene okuva olwo siddanga mabega ndi wano nsambagala n'obulatti nkuba mubeere bulungi bannange nkwagala nnyo Mr. Suzy. Nze Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda oba oyagala dressing mirror obumeeza wardrobe wano webiri section yabyo nga bw'obiraba biri wano ono bwe bumeeza bwe ŋŋenda okuwa omuntu agula ebintu ebisatu ogula ebisatu kana akameeza bwonna bw'olaba olondako nkuwa ka bwereere eno eriko seefu oterekamu ebintu byo seefu mpanvu ddala olaba omukono gwange guggweramu eriko ne wooteeka ecupa kikopo simu bisumuluzo naye weeri era 7 sita nezoyagalako zetukuwa eri empanvu ey'ababiri n'entono 2 kano kekooli kempadde muwala wange ow'ekiboozibozi kya jjajja kalimu akalabirwamu kalimu amayinja kalungi bulungi nnyo tukatunda kakadde naye omuntu bw'ogula ebintu bisatu bwe buti bungi bwanjawulo ey'abasatu entono 2 n'ey'ababiri eno gye twajja muyikirayina zino ziri ezingambye ez'emiliyoni 15 pure leather 3 seater ey'ababiri n'entono 2 ebbeeyi yakutegeeragana eno 7 seater era eriko ey'abasatu ey'ababiri n'entono 2 ekizindagisizza bantu kugamba ndaga ku ntebe mbalazeeko ekitonotono naye sobola zimalayo eno fiber kye bayita fiber okiraba Mr. Suzy eno ogituulamu n'ogwayo oyinza n'okkuba enduulu ng'ogamba bannange engwayo ng'ate egonda yonna
ogiraba era 7 seater nze nkola 7 n'otwalako gy'oyagala 7 seater ey'abasatu n'entono 2 n'ey'ababiri gye bayita lavers seater. Kaakati eno seti bweti ey'abazungu ebeera ey'abasatu ey'ababiri n'eno entono. Era kyova olaba pure leather engeri gye ziri nti abazungu be bazikola era ziba 6 zegambye miliyoni 15. Eno era eriko mahogany wood ati eno kuliko neeyo ey'ababiri. Kati kyoyagala ffe kye tukuwaako ne bwoga nti njagala singo njikuwa ne bweba 2 seater ne bwoga nti yongerako zibeere 10 seater. Eno naye era 7 seater empanvu 2 seater n'entono 2 eriko mahogany. Bw'oba oyina enzigi oyagala kukola combination zifaanane n'enzigi era nayo tugiyina ya design ya mulembe. Eno fiber 7 seater eriko ey'abasatu kye bayita fiber kyekintu ekigonda bwe kiti kino kye bayita fiber ekigonda bwe kityo buli kimu nga kigonda. Kuliko ey'abasatu kuliko ey'ababiri kuliko n'omwomu. Ozirabye oli bw'ayagala zaayagalako zaatwala ayinza ogamba ntwala empanvu n'entono 2 ye seti eyaffe eya bulijjo. Ate seti ey'ekizungu ayinza ogamba ntwala empanvu n'ey'ababiri n'omu kyayagala kyatwala. Buno bwe bumeeza bwegambye bwe ngenda okuwaawa omuntu anaagula ebintu ebisatu bwa design nyingi tujja bulaba wansi awo. Dining eno ye 10 seater ya customer wange yava ebweru. Customer wange bw'oba olaba dining yo yaggwa dda girabe erina golodi mu mugongo wano nnungi nnyo. Eyina girasi si zino girasi ezaatika abafere bagamba abantu mbu mabo naye eba girasi. Oteekamu ebintu by'ekimuli okyagala okigula. Nze nkuwa mmeeza eno yokka kasogula ebintu 3 ye promotion eriwo. Ojja n'olonda emmeeza z'oyagala zonna zizino wano ezi center table. Ngomunsi bye bino eby'omukyayina eno nkola yaffe ffe tubyekolera si biri eby'abakyayina ebifa. TV stand, dressing mirror, eno TV stand, bugundi buubwo wardrobe bwonna weebuli. Ya bintu bibyo byonna ebyakabi weebiri. Meeza ziizo gyenkuwa bw'ogula ebintu ebisatu. Ogula ebintu 3 ofuna kabwereere nga naye buno obutono tebuliiko. Buno obutono ogula bwokka bubuno bwonna emmeeza mulimu wardrobe mulimu TV stand. Eno fiber eriko ey'abasatu ey'ababiri n'entono 2 tukuteeramu ne buno side pillows 7 seater naye ne bw'oyagalako 5 njikuwa gy'oyagala gyenkuwaako. Kaakati eno muganda wange yagigula ali Minnesota ba erinnya bwe balyogera Minnesota. Muganda wange entebe yowaga tugirapinge tugiterekereme kujjako nfuufu. Twagirapingisiza buno obuveera obugumu ddala obusereka ennyumba. Tugisabise eri seefu ne bwemala emyaka emeka ebeera seefu. Kino ekitanda bannange 6x6 kya mulembe 6x6. Omufaliso nze nkuguliza mugulize mba sigutundirako. Nkuguliza mugulize tonsaba omufaliso. Nkuguliza omufaliso bwe ngukuguliza ne ngukuteerako ng'ono namuguliza yasibako bambi mwebaza tandabangako naye yampeererezaawo obukadde 2 n'angamba kola ekitanda balansi nja mukuwanga kigenda. N'omufaliso ngumuguliza nga tannampa na ssente nange mmutaddemu obwesige nga nange bwe yanteekamu. N'abalala ebitanda weebiri bw'oyagala tukikola muleza. Kino kya lugoye kiwangaazi tuteekako plywood. Ku plywood we tuteekako akagoye akabbulaaka plywood obutalabikira muntu bubi nga bw'olabye. Eno teri agikaddiya grandfather nga mulamu. Grandfather bazzukulu be bagikaddiya. Eno tekaddiwa nange gyennyina ewange naye nze giyina muleza naye leza nti tawangaala nnyo nga lugoye. Kati nze buli kaseera nkyusa. Buli myaka 3 nzijjako leza nga ntamye ne nteekako kala ya leza endala oba olugoye kkala endala nti nze mbyekolera.
nze buli kaseera nkyusa n'abagenyi bajja ewange ne bazigulirayo n'agamba njagala eno eri mu ddiiro lyo n'emmeeza yaako yiino egenderako eno emmeeza yokka bw'oba ogyagala ezitowa oluzitowa bw'oba ogyagala nayo tugikuguza efaanana nga bw'olaba dining eri era efaanana n'eno entebe 7 seat eno entebe guno omuti bw'oba oyina abaana obakontrolinga gino emiti gikuba abaana emitwe bamigumu nnyo bakontrolinga abeewange bakyali bato gyabakubanga obakontrolinga nti temwewuuba kubakuba kuli ekyenyi bweno nayo weeri weebuli kuli ero eriko buno otuula buli comfortable bulungi nnyo kuliko ne ero yaayo yiiyo obumeeza bubuno weebuli era bwe nagambye kati bw'ogula eno n'ogula dining n'ogula n'ekitanda obumeeza weeroboza kwotwalako ak'obwereere discount mwami Sozi gyogere nnyo nti bw'ogula ebisatu akameeza ka bwereere bumeeza bungi alondako bw'ayagala era obumeeza bubalage nnyo si bwe buno obw'ekyayina obufa akameeza nkawagala nti emyaka 10 kalinga bwengaba entebe eno Grand Father entebe 7 seater gy'oyagalako gyenkuwa ey'abasatu obutono 2 n'essingo eno abasinga manya ne 2 seater abasinga bagiyita love seater bannange ekinkwasiza ebintu bino byonna bibalaga mulekerawo okuŋŋamba ndaga ku bifaananyi mbibalaze lumu jeno njagala oli ng'alina akasente oba oli ansindikireko nga muwala wange yakikola nanga maama 10 liiryo toyina kano aka maapu ya Uganda era kagenda konna bw'oba k'oyagadde buba busatu buli mu maapu ya Uganda bw'oba bw'oyagadde ku discount yaffe ng'oguze ebintu bisatu bw'oyagala okagula kokka ffe tubitonda kakadde gy'oba olonzeko buno bwonna eno nayo eno ya ntebe 8 eno ya ntebe 8 kubeerako 2 nga za kkala ndala 6 nga za kkala ndala eyina amayinja wakati oyagala ekimuli nakyo kigula nayo yiiyo tuyina ne buno bu TV stand tuyina n'ebitanda bibiri wali mu paati tuyina bu dressing mirror tuyina bu shuraka binnemeddewo Mr. Sozi